Emboozi ya Ssuubi si mpya naddala ku bantu abali ku mutimbagano. Ono ye muvubuka yateekebwa ku mikutu gino gye mukwanira wala ng'alina kkeesi eyebbaati ng'agenda ku Yunivasite Makerere mu lusoma lwe olusooka. Ekifaananyi kye kino kyasaasaana. Abantu abamu ne beewuunya omuyizi ono okutwala kkeesi eyebbaati ku Yunivasite so nga waliwo abo abamusaasira olw'embeera gy'alimu. Ssuubi kati ali mu luwummula ng'abayizi abalala. Tukyalidde Famire esangibwa ku kyalo Kiswa mu ggombolola y'e Kammengo mu disitulikiti y'Empigi. Bano twasanze bali mu keeterekero ka Ssekukkulu era engeri ekiseera kino ekiri ekyessanyu n'okugabana n'abalala naffe baatwaniriza na byakulya. Mu ffumbiro Ssuubi ne bannyina twasanze beekejja anti nga bakalirira nnyama. Bano batutegeezezza ng'embeera bw'ekyuse obutafaanako nga bwe guze gubeera ku Ssekukkulu ezze zibaawo. Zi Krismasi zaabangawo nga ndowooza ogitegeera ku makya ng'ogenze ku kyaki nga Krismasi eyinza otuuka nga tonnafuna kiro ya nnyama gy'ogenda kulya ng'osabirira oba ani agenda ogireeta nga tebeerawo. Naye kati essaawa zino byatuuse dda. Kati siri kudduka kati era nja kusula nga mmaze byonna obitegeka naye luli mala na kuva ku kyaki ne ndowooza oba twafunyeyo naye kampita eno ku bukyanguleyo kiro y'ennyama ne tugifumbaawo era mugirya emisana ekyeggulo ne munoonya ebijanjaalo gye biri naye kati twesunze eddo girya kuba tugiryeko ennaku mmeka 2 oba 3 okiraba naye ng'eziri Krismasi lazima nga n'ekyemisana tebamala buli omu akafyaka naye olwaleero eno Krismasi yakulya ebifyo era waakiri buli omu nga 2 3. Tewali kuwannaanya ekifaananyi kyalabikira ku mutimbagano nga kyoleka obunaku bwa Ssuubi kyakyusa obulamu bwa famire eno. Kuba kampeyini nali njiraba ng'eri ku Facebook bagamba mama Ssuubi nga ne naye ngamba ssente nnyingi looni zalina nnyingi ezimu nga n'abantu baali bazeerabira nga ga bugambi woolizafunira woolizimpeera kamwalimu n'ez'emyaka 10 kati nga nze ngamba kaninde ndabe we kinaaba kuba kyasooka kunneewuunyisa nnyo paka we nalaba nga batandise nga batuyise kuba bampita baatuyita nze naye kulaba engeri gye bazibalamu. Okuva le banzijjako looni enjawulo nafuna nnene nnyo. Si kyebaka ebyo kuba neebaka sikooyi olwebaka bwe neebaka obanga ku 6 ku 8 nsisimuka naye olusisimuka ngamba bugambi ye ndi kuki olusisimuka songera kwebaka nkwata sapule kwebaza Katonda si kwongera musaba ndala nsinga kumwebaza kumpewula ki looni kuba omutima gwantujjanga nze gwe mulaba ng'omutima guntujja neŋŋendanga ne mu ddwaliro. Waliwo okukakkana mu mutima n'okugamba nti tuliko ewaka tutuddemu emboozi gye tunumya tekyali ya pressure nti ate nina okuteekayo zino ssente nina okunoonya fees leero tetugenda lya kino. Agamba olugendo lwe Makerere n'ebyo ebyaliwo byayoleka nti tebyali byangu wabula yalemerako ng'enjogera ennaku zino bweri. Yunivasite etambudde bulungi nkoze emikwano mingi nfunyeemu ebirungi ebiwera era nti results we zinaakomerawo zigenda beera nnungi. Okumanya emboozi ya Ssuubi ku mutimbagano yakyusa obulamu bwa famire ye kyawaliriza ne nnyina ng'ono musomesa okufuna essimu ey'omulembe oba smartphone atuukagana obulungi ne tekinologiya. Ngikozesaako okuconnectinga n'abantu ab'emikwano be nafuna okuva ebweru kusinga era beebweru wanali sina we connectinga nabo ne njifuna era kati connectinga ne tunyumyako oluusi mugundi mu direct nga mulaba nga naye andaba oba oluusi ku message zino. Wadde Ssuubi akkiriza nti social media oba mutimbagano guliko ebirungi bingi agattako nti engeri gye gukozesebwamu naddala mu kuvoola abo abali obubi si nnungi n'akatono. Mu kiseera kino amabanja gonna agali gabanjwa mama wa Ssuubi gasasulwa n'afuna omuzirakisa yamugulira pikipiki so nga ne Ssuubi yafuna sikaala ng'asoma bwa yinginiya ku Yunivasite Makerere.